Ampuliriza omulungi kulamusizaako era ne nkwaniriza nnyo mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ebizibu tebimanya ali mu nnaku ey'ekitabo kyaffe ensi y'okwejjusa. Katono okujjukizaako we twakomye oluwedde Ssuubi gwe twalika mu ddwaliro bambi Mukama yabadde amuyambye n'addamu okkuba ku matu era kino we kyatuuseewo tulaye Mwesezi ng'asaba bw'asooka aveeko mu ddwaliro amale okujja okulaba ku be yaleka babuuza mukyala we awamu n'eyali amwazise emmotoka era awo wennyini ekitundu ekyo we twakifundikiridde. Kati nkusaba onzikirize we mbanva nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno yennyini ebizibu tebimanya ali mu nnaku. Okutuuka ne mu kaseera kano emmotoka eyali yamwazikiddwa yali akyagirina nga tannaddamu kulaba wadde okwogera n'eyali agimwazise oba omuntu yenna, anti essimu ye yali akaluubirirwa okujjukira bwe yasembyeyo okweraba nayo. Wabula oluvannyuma lwa mukyala we okukuba ku matu yasalawo amale okwewungulako agende ategeeze ku be yaleka beeraliikiridde olwa mukyala we abaali tebannajja kumulambula ssaako n'okumalawo obweraliikirivu bwe yalowooza okuba mu mmeeme ye yali amwazise emmotoka, kuba yali amugambye agezza ku olwo ate bulijjo omanyi ekitta emikwano kuwulana kwazika. Kale teyayagala njogera eno kumuggukirako. Emmotoka yagisimbula mu ssanyu saamusaamu eryali ligira oluusi ne liraalizibwa mu mpompogoma z'agalowoozo n'ennaku eyali emusenze. Nga bwe yali ateeberezza era kyenkana bwe yabisisinkana, anti eyali amwazise enzirusi yamusanga munyiivu olw'okuba nti ennaku ezo zonna munnaffe yali tatutte buvunaanyizibwa kufaayo kwogerako naye, kuba nti n'essimu yali agikubako kujula kugifiirako wabula nga gw'akubira takwata. Kale nga ne bw'oba ggwe toyinza butafunamu kwekeka mu mmeeme. Mwesezi yeetondera munne n'amutegeeza ng'essimu bwe yali yamubuzeeko era nga n'okutuuka essaawa eyo yali tamanyi gy'eri. Kuno yagattako nga bwe yali alowooza nti munno ono agenda kujja mu ddwaliro okulaba embeera y'omulwadde n'okutwala emmotoka ye. Wabula Mukiibi n'ategeeza nga bw'ataalina ngeri kutuukamu mu ddwaliro kuba emmotoka gye yandikozesezza ate Mwesezi ye yagirina. Olw'okuba bombi baali baakolagana kuva dda, buli omu yayanguwa okutegeera munne ne basonyiwagana olw'ekyaliwo era ebyo ne babisiba ku nkondo ate ne badda ku kirala. Mukiibi oluvannyuma yabuuza Mwesezi embeera ya gwe yali alesse mu ddwaliro, wabula n'ategeezebwa nti enjawulo yali ew'essuubi naye era ng'essaala zikyetaagibwa. Ng'awulidde bino, Mukiibi yanenya munne olw'okuva mu ddwaliro ng'omukyala tannaasuukira ddala, kuba nti ng'oggyeko abasawo, Ssuubi yali yeetaagira ddala okubaawo kwa bba. Mwesezi kino kye yakiwakanya, wabula n'ategeeza ensonga eyali emuwalirizza okukola ekyo, era munne bwe yajjukira ekimubadde mu mmeeme eddakiika entono emabega n'akkiriza nga ddala munne yali asaanidde okusooka okuvaayokko. Yamusaba aleme kuddamu kweraliikirira kintu kyonna kumuwanika mutima, anti ye yali akkakkanya alinde okutuusa ng'omulwadde asiibuddwa. Nga tannaba kuddayo mu ddwaliro yayagala asooke anoonye ku ssimu ye kuba yali yeetaagisa nnyo naddala ku mbeera eyaliwo. Ekituufu we yali yagireka yali takyajjukirawo mpozi okuteebereza obuteebereza gy'ajjukira gye yakoma okweraba nayo. Wangi yakeberayo wabula nga terabika, naye aba apondooka atera abiveeko, ate kwe kufuna ekirowoozo nti osanga abatamanya ŋŋamba baakubuliita nayo bwe baali bamusikaasikanya okumutwala mu kaduukulu kaabwe. Obanga si ekyo
nga yasigala mu mmotoka eyali yafuuliddwa kyenkana ekizannyiro ky'eminnya. Eky'okugiteebereza okuba mu mmotoka kyamutunduza emmeeme kuba yali atabulwa bw'ayinza okugyetantala eyo eyali ejjudde ebirwabirwamu ebyatifu. Wabula yasalawo amale gatuukayo kuba yokka gye yali asigazizza okunoonyeza. Ng'agituuseeko yasooka n'addamu buto okulumwa olw'emmotoka ye, wabula bwe yeesooza n'asalawo ebyo abyerabire kuba teyalina mbavu kubizza mabega. Yasooka n'afuna ekiti n'atakulatakula ebirabirwamu ebyali byakunkumuse nga bw'anoonya wabula nga tagikubako kyamulubaale. Yamala eddakiika eziwerako ng'akyawenja naye nga buteerere. Ku lw'obudde yali asazeewo eyo agifiise amale okutuukako ewa nnamwandu eyali abakuumira ku baana asooke ababuuzeeko n'okubawaayo ku busente obw'okwerabirira alyoke yeeyongereyo. Wabula abaggyayo omutwe mu mmotoka wakati mu kwegendereza obulabirwamu obutamusala okuwulira essimu ng'evugira mu mmotoka munda. Ddala kyali kyekango era bwe yeekanga n'asitula omutwe ng'eyeerabidde era obulabirwamu bwe yali yeewaza okumala ebbanga ne bumusala ku nsingo. Obulumi obwali bumuweereddwa teyabufaako nnyo, n'azzaayo omutwe anoonya essimu ye nga tennalekera kuvuga kuba olwo yali agenda kuddamu okukaluubirirwa okugizuula. Wabula olw'okuba akafo mwe yali asinziira okunoonyeza kaali kafunda obutamuganya kwetaaya bulungi, era essimu yatuuka kuvaako nga tannagizuula wabula ng'ategedde akafo mweri. Oluvannyuma yayambibwa n'agifuna wabula aba akyagisikayo n'eddamu n'evuga. Yagenda okwetegereza ng'essimu emukubidde erabika mpya naye yasalawo agikwate kuba teyalina gwe yeekengera n'omu. Wabula nga yaakagikwata yawulira eddoboozi ly'omusajja nga limugamba nti, "Ssebo yanguwa nnyo osange mukazi wo." Yali agenda okubuuza eyali amukubidde yaani ate essimu n'ezikira anti olwo ng'omuliro gugiweddeko kuba yali emaze ennaku ng'ekubwako ate nga tekyajingibwa. Yagezaako okugizzaako wabula n'erema naye n'agivaako. Mu bbanga lya butikitiki nga 10 yali amaze okugattagatta ebigambo bye yali awulidde n'okuteebereza kye byali bitegeeza. Yalowooza ng'essimu eyo yali ekubiddwa omusawo okuva mu ddwaliro wabula nga kyalowooza ekyali kiyinza okumuviirako okwogera bw'atyo tekigwana kulowooza. Anti engeri eddoboozi ly'omusawo gye lyawulikikamu lyamufaananira eryalimu ennaku ate era nga n'obubaka obwali mu bigambo bye si kyangu kwogerwa nga munno omuyitira ssanyu. Tabanga mukyala we yali azzeemu okuzirika. Ekyo kye kyali waakiri ku bye yalowooza era olwali okumujjira amangu ne yeekuba mu mmotoka ya munne n'agituuzaako ekigere n'omukono n'asika n'etandika okusiiya. Be yayitangako baamuwerekezanga kiwa anti ng'emisinde gy'aliko tegirabwanga. Akakubo kano kaali kafundafunda ate nga kajjudde n'obukoonakona ssaako n'empompogoma ezaawumoggolwamu amazzi. Wabula ebyo tebyamuyigula ttama nga ye afa kimu atuuke mu ddwaliro alabe omulungi we oba azzeemu okukoseka. Wabula musajja wattu ng'ali mu kupapa okungi kutyo yagenda okwerula ekkoona ng'aserengeta mu kiwonvu, amaaso yagaggukiza ku mulema eyali ayavula ng'asala ekkubo okuva ku ludda olumu okudda ku lulala. Buli omu munne yamwekanga bwekanzi era omulema eyali tannatuuka mu kkubo wakati yasooka kufuna kirowoozo kikyukaddeyo wabula bwe yalowooza obudde bw'okukyuka n'amanya nga bwe kuba kumukoona anaaba yawedde dda.
Mu kulowooza bino emmotoka yali teyimiridde era ng'ekyajjira ku misinde gyayo mwe yali ewetedde ekkoona. Anti n'eyagirimu musajja wattu amagezi gaali gaamwetuzze nga n'agalinnya ku biziyiza bye ndowooza nga byali tebikyayamba bambi tagalina. Mu kwagala waakiri okuwonya omulema yasalawo emmotoka agisuule mu luwonko wabula aba agiwesa ate omulema n'afaanana amwerulidde w'ayinza okuyita bombi basimattuke. Bw'atyo ate n'ayagala okugizza mu kkubo wamma n'osooka olaba amazina ga mipiira ena agataaliko ngoma nga yeesoma okumalawo obulamu bw'ababiri. Mu kaseera kano bombi obwongo bwali busibiddwa mu kagugu nga mpaawo akyayinza kukkakkana kukola kusalawo. Wano ye emmotoka yali etunuulidde ddala mu mulema oli ate ng'ebulako ntabuta okumutuuka. Era mweseze olwalaba nga ky'ataasa takyalina n'azibiriza aleme kulaba kiddako. Era ekyatuuka ku mulema teyakimanya mpozi okuwulira ng'alaajana emmotoka bwe yali tennamutuukako. Ekyamubagula okuggula amaaso kwali kuwulira mmotoka ng'eringa evudde ku luguudo era agenda okwetegereza ng'obwanga eboolekeza oluwonko wakati mu kwefuula ng'eri mu mpaka z'ekyo. Ng'eyolekera yasooka ne yeggunda ku muti gwa mulinga era ogwo yaguleka ku ddimwa ne yeeyongerayo ng'efunye obuwogowogo obwali we yali eyita. Oluvannyuma yeekuba ku kiswa olwo n'eryoka ekkakkanira awo wabula ng'embiriizi zaayo ziri ku ttaka. Okwekuba ku kiswa kyaleetera bitundu ebyali tebinnagooma kwefunya wamma ng'ebadde emmotoka kyenkana efuuse kisenso. Ampuliriza omulungi, kankusabe onzikirize ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ebizibu tebimanya ali mu nnaku. Ngifundikirire wano ate olundi bwe tunaava tweyongereyo tumanye luddawa ebizibu bino munnaffe gye bimutuusa. Atakuumira mpeera abankuumire, mwenna mubeere bulungi era mweraba.